Omugagga yaleeta amayembe ku kyalo akiguddeko. Abatuuze abatasalikako musale abadde abakambwe okukira ennumba balumbye amaka ge agatunula ng'omuntu kalina. Yaleeta amayembe kumuwa bugagga wabula amayembe ago gabadde gamazeeko abantu emirembe. Abatuuze kye bakoze kwe kulumba amaka ge, amaka kalina ne bagakoona ne bagateeka ku ttaka, ne bakakkana ku mmotoka ze ne bazookya ne zisanawo zonna zonna, ne bakakkana ku nnyumba ye era still ne bagikumako omuliro. Ebintu byonna ebibaddemu ne babyokya. Tebakomye okwo naye bamukakkanyeeko ne bamukuba ne bamuteeka mu nnyumba ye ne bamukumako omuliro n'ajjira mu nnyumba ye n'amayembe ge. Tebakomye okwo, omugagga ono abadde yazimba amaduuka ag'abapangisa mu katawuni akamu, era akatawuni kano abadde yakeefunza ng'amaduuka kumpi agaliko gonna gonna amaduuka aga40 ng'amaduuka gage bagakakkanyeeko ne bagakoona gonna gonna ne gagwa ku ttaka. Basose gubamu bantu badde bagapangisa ne bagakoona ne gagwa ku ttaka. Amayembe gabadde gakozesa abakazi, gabadde gatta abantu nga gamazeeko abantu emirembe ku kyalo. Ono nno bamusse n'amayembe ge ne bagookya. Bibadde mu disitulikiti y'e Mukono ku kyalo bakita Lugala. Kasobola kutuuseeko akavidiyo kano okerabireko. Vidiyo nkusaba ogimpereka like etambule etuuke ku buli muntu. Ennyumba y'omugagga gye twokyeza gusubira okuba nti yagula amayembe ku kyalo. Yeyo ennyumba tugyokyeza tujuka naffe ab'ekyalo biri Lugala disitulikiti y'e Mukono. Ennyumba y'omugagga gye twokyeza yonna yonna nga woogiraba. Nyumba tugyokyeza saagala kwepanga mbu wagula amayembe. Emmotoka tugyokyereza mu nnyumba. Emmotoka badde kika kya Nuuwa tugikonyeewo. Yeyo ennyumba bamikwano. Emmotoka tugyokyereza mu nnyumba. Omugagga ddi yagula ebyokola ku kyalo naye afudde. Byebyo. Bamikwano bye birimu ku bizimbe by'omugagga. Ayagula amayembe ku kyalo byonna tubyokyeza tubiwanguddemu ezigi. Nasu tujolaba yiye okuba wali wenfotodde etujjaawo naona ebizimbe bibye tubyokyeza. Baddemu amaduuka tugokyeza. Tubijjemu era byonna enzigi tuzitutte tozannya ggwe ku kyalo Lugala. Naye waliwo ekyannemye okutegeera. Lwaki amayembe g'abagagga gano agabagazza okugira okuwa abagagga obugagga tegasigala mu nnyumba ya mugagga ne gatulugunya omugagga? Lwaki gasalawo ne gatandika ate kumalako kyalo mirembe? Abagagga bano baleeta amayembe okubawa obugagga, kyokka amayembe ne gava out of control ne gatandika okutugomya abantu b'ekyalo. Ndabye scenarios nnyingi abantu nga beekyayi ne balumba abagagga bano ne babagoba ne ku byalo lwa kuleeta amayembe. Amayembe gakuba abakazi, gakwata abakazi, gakuba abasajja kibooko ku byalo, galwaza abaana, gavwaza abantu. Kwegamba omuntu atuka ekisa nawe nga tasobola kwebaka lwa amayembe ga muntu ge yaleeta. Abantu bangi baleeta amayembe ku byalo abagobwa lwa amayembe ago. Nze mbirabyeko emirundi mingi, mbirabye ku mawulire, mbirabye buli wamu nga amayembe gano galeeta abantu okugoba abagagga ku byalo. Kati oyo wuuyo bamukutte ne bamutta. Bamukutte ne bamuttira mu nnyumba ye nga naye mwali famire ye oba eriwa yadduse. Abadde n'emmoloka 2 waka ne bazikwana nazo ne bazookya. Abatuuze babadde bakambwe nnyo. Amayembe gano gabadde gabamazeeko emirembe. Tebakomye okwo ne bakakana ku nnyumba kalina ne bagikwana negwa ku ttaka ne bagikumako omuliro. Ne bagenda ku mayumba ge yali yazimba mu katawuni nago ne bagakwata ne bagakoonakona ne gagwa ku ttaka lwa kuleeta amayembe ku byalo. Nze nno kambaweeko kasitolo akamu nno nga kaddala kali Rio akali katuuseeko olw'omuntu we yaleeta amayembe ku kyalo n'atta banne mikwano gy'enfanfe olw'obusungu n'obujja. Abagagga banene abaleeta amayembe bagaita amayembe okubawa ssente ne bamaliriza amayembe ago batandise okutigomya n'okutta abantu ku byalo. Kakati waliwo abakyala baali 3 nga ba mukwano. Baali balina ekibiina, bino ebibiina bye baterekamu ssente. Omu
baali bamuyita mama Mukisa yali yaleeta amayembe, omulala nga bamuyita mama Angel, saako n'omukyalo omulala gwe sijjukira linnya. Kati abakyala bano baali bamaze ebbanga nga bamukwano, nga bw'omanyi nga bamukwano nnyo, baali bakyala bakulukulu era nga banneiba. Kati ffe we twali tubeera waaliwo omukyala nga yakulira ekibiina ekyo era nga ye muwanika w'ekibiina ekyo, nga yatereka ssente era ng'abantu bwe bakuŋŋaanira ne bakuba enkiiko z'okuba nti batereka ssente zaabwe ne bamala ne bagenda. Kati ffe bali eri bamama Mukisa eyalina amayembe baali batubeera ka distance ko katono, otambulawo bigere 10 ng'otuuse. Kati abakyala bano bajja bafunamu obutakkaanya ng'abakazi batandika okuyomba n'okwewalana. Bayomba. Banga liyita nga bayomba wiiki emu, wiikisi 2. Batuuka ekiseera n'ab'ekibiina nga babatuuza nga bagamba naye mufaaki nti oyo omukazi ololo atuloga ololo akola biki. Kumbe mama Mukisa yeeta amayembe nga gamazeeko mikwano gye emirembe, nga batandika okumugamba mama Mukisa wayeeta amayembe naye gamazeeko abantu emirembe, nga membe ga mama Mukisa gagenda mu mikwano gye bano abakyala ne gatandika okukozesa abaana, kyokka nga googera nti tuva waagundi, tuva mama Mukisa yatuleeta okumuwa obugagga, kati yatusindise mu baana bo ffe tubakozese. Kyokka nga ne mama Mukisa naye alina abaana. Omuliro gwaka. Bano beekandaga mama Mukisa oli mulogo, olwo waleeta amayembe, wayita amayembe, olwo biki bamulangira. Kati munnange bano ababiri bafiirwa mu kyalo, bagamba katugende tuziike. Mu kugenda okuziika bawa mama Angel yayina piki, bagibuukira bano abakyala ababiri abaali bawalana mama Mukisa, bagibuukira bagende baziike. Bagenda bulungi baziika, bakomawo emmotoka yabakuba. Emmotoka yabakuba. Eguma ebintu bya kalona bino bizibu. Omusajja yawona, eyali bba wa mama Angel yawona, wabula mukyala we teyawona, n'omukyalo omulala yali awalana mama Mukisa naye teyawona. Ab'omukwano ababiri baafa, omusajja yawona, yanuubuka bunuubusi, ne bali ababiri baafa. Nakulabira abatuuze bakkakana ku nnyumba ya mama Mukisa ne bagikoona n'egwa ku ttaka. Ebintu bino byasitula ne mama Fiina mulamba yajja mbu akwate amayembe ago, naye nkulayirira amayembe mama Fiina gaamulema okukwata. Tulaba nti musawo wa kinnansi gaamulema okukwata. Abatuuze bakkakana ku nnyumba ya mama Mukisa ne bagikoona n'egwa ku ttaka, n'adduka. Mama Fiina gaamulema okukwata amayembe era yamaliriza ennyumba y'omukazi bagikoonye. Abasirikale be baataasa omukazi mu lukiiko, abasirikale be baataasa omukazi nga abantu baagala kumukolako moobu. Kuleeta amayembe ku kyalo, amayembe gazze kuwa bugagga, kyokka nywe mayiza ng'ogasindise mu bantu gye gaba gakola ebyambyone gy'oli gwe toyina baana. Lwaki toleeta togawa baana bo ne gakola baana bo? Omwana w'omukazi yagongobala omu era kati takyategeera, Angel takyategeera, yagongobala lw'amayembe.